MC Katsi kimususseeko n'avaayo okubeera ng'akola clarification ku nsonga gye yayogerako ey'okwebaka ne Fille. Ye ng'olwedde MC Katsi yalina siriimu ne yeebaka ku Fille, Fille n'afuna olubuto n'azaala omwana nga talina siriimu ne Fille nga talina siriimu. Agambye obuwumbatuutu bwa bannayuganda. By the way, it's 100% possible okuzaala omwana omukyala atafuna siriimu. Oba kiri possible, chances bwe ziri nnyingi ez'omusajja alina siriimu oba omukazi alina siriimu yeebaka n'omusajja atalina siriimu n'atamusiiga mu akawuka kano. Tukimanyi bulungi nnyo mu HIV abeera transmitted through blood, mainly through blood. So omuntu oweegatta naye mu kwegatta wanene wabeerawo friction, sometimes obutono bwe tutalaba oba oluusi obunene bwe tulaba. So obwo friction nga muli mu kavinga sexy bwe buyitiramu olusayisaayo olwo omuntu n'afuna siriimu nga weegase n'omuntu atalina siriimu. Naye osanga omuntu friction eyo neetabeerawo y'amaanyi kubeera nga omuntu anoobuka obutonotono obwo obuleeta osobola bulungi nnyo okuzaala omwana oba okwegatta n'omuntu n'atafuna siriimu. Soka oli ensonga ya MC Katsi ng'agezaako okubeera nga defendinga Fille ne bannayuganda okubeera ng'agezaako okuba highlightinga balekere awo bagyewo obuwumbatuutu bategeere ensonga zineno straight and forward. Subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere. You know, the most hurting thing about Ugandans is the fact of not knowing and coming to explaining what you don't know to explain to people so that they know. Most of the people didn't see enough blackboards. Anyway, Fille is okay. And I think the rest of it, listen to the music, the rest of it is none of your business at all. Because you have no idea and you didn't understand. You didn't understand anything. That a couple can live and somebody natamusiga sirimu nasigala nga ali okay ngatafunye sirimu, but it's Uganda for you. You all want to be bloggers, newspaper presenters. Some of us want to retire, so we look at young like, let them have their TikTok and few minutes of social media likes and comments. Bye. I'm coming back with this all feminist thing. Take somebody's husband and you're a feminist. I thought feminists fight for girls. So what did you do to that woman anyway? Take long to understand my country.